Olunaku olwaleero Maama Brighton ayiseewo najja neyeegeza mu paati ye gyagenda okuba nga ntazannyo obulungi ennyo. Thank you so much. Webali kumbeererawo okutuuse bulungi. Amiina. Njaamu olunaku lwankya. Kino kyo kiraga nti mukwano gwange bambi ddala ambeereddewo ku lunaku lwange from day one kubanga nanga n'alanga n'akola kintu kimu akikoze. So ne bammembers bonna bemulaba muno ng'omulaba ng'alina olubuto byebimu ku bye tusinziira nga tuyingiza abawala temuli byesitaza basically kusomesa abakyala balina eŋŋambo ku muzigo mujje mwenna mwongerwa ate okuyiga kwegamba omuzannyo gwo mulungi nnyo basically so mujje mukwate obudde ekyennaku kitulina nti kati ekifo kyafunze naye buli omu ajja funa weyenyiga so la bonita olunaku lwankya this Friday teri kulanga kulala leero gwe busembeeyo naye kati ffe tuli ready tulinze mmwe mukka come and support Maama Brighton ne tiimu yonna ey'abazannyi balungi nnyo abamu ku bo baludde bakikola bulungi ate tulinamu ne talents empya zimwetaaga ate okulaba naye kati n'abaana ababa tebasobodde ng'enkya za tiketi zenkuze ezakakadde alani ajja kubawaayo ndowooza nga ziizo. Thank you so much, Vice Dianah. Lupito vana tunogamba msimanyi babu uzeno bakwate bulungi bannange obudde buno sikyalumikako so bwebe tusemba sirumikako naye ng'emiryango gigulawo ku saa 12 so you come as early as possible okuba nti saa 12 zikusanga okola ki okunyuma n'okuseka yateeka mu muzannyo guno abakyala mujje mulabe bakwata abasajja obupya bakati abantu okuno bakususi naye twagala kikyukemu n'abatafumbirwangako bano kale ebyo nno byebyo kale ekyo ekikeseza olunaku olwaleero Bobi Wine akomye mu ggwanga kubanga gyabadde